Nze taata njagala kufumbira toka ng'ovudde munda. Ngenda kufumbira sirikulabya nakutatu oli musajja mulungi. Okubanyabonyeza sobola batusula ku munkenke basingwa maaza. Tebatwatirangako bwana. Neno oyimirira n'ogamba ngu bakukwatira omwana mu kasenge ku kitanda. Kadeeka. Mutulage kadeeka. Njagala kubuuza. Yafuluma atya mu buliri. Olaba omusajja yeetuusa bw'ati eriiso n'ogira bw'oti. N'osula ku simu ye ng'ogikankana atya. Mukazi gwe yakutolokako atya mu bantu bonna ebikazi ebituutuuru n'alondamu omwana wo. Twagala mazima, twagala tulagenda akatandako. Teyawalamba kuba ndaba musajja muwanvu yagendako atya awo wenjagala okulaba. Taata Hajji ndi wano nfukamidde. Twafiira munda taata ndwana. Tulwana Katonda waali. Katonda waali. Mwenkanya nkulinza taata ojja nkutwale. Naye ekituleese olwaleero tetumumanyi naye ekituleese olunaku lw'olwaleero kwe kubeerawo nga musajja munnaffe akomaobenge tetugamba nti omusango naye lwaki twetinye t-shirt ne balamu abasinga baabo bavuddeyo amanya ganze kisanta masikula ni mwanyina wa Hajji nsagala ddala okwebaza mwenna bavuddeyo nemulaba nti Hajji talina musango mwenna tubebaza yadde bagamba nti swabaweekusi kuba mwenna nze sirina gwemanyi mwenna tewali amanyi kino ekintu kirimu Katonda bamanyi nti Katonda talya nguzi tugenda kufuna obwenkanya Hajji agenda kufuna obwenkanya ate nenisha afuna obwenkanya ng'omwana omuwala mwenna tubebaza mwebale nnyo Mwonge Zuula yoli eri waggulu balamu baabo bavuddeyo balamu bange bavuddeyo ate mmanyi kyafuna bangi kukyagala kulaya nze nakwekutadda ngenda kusiiba nga nsaba batwange mwanguwe nange nkyakibidde ku lukyate sobole batwange soka kwengwanako Hajji musajja mulungi ate mukakkamu wa mpisa abantu bamusiimye nnyo olw'obukakkamu bw'alina ekyokubiri nti ekisinga tukwasa ennaku omukazi yakozesa advantage ye ey'okuba nti ye wa mumwa munene omusajja tamukkiriza kwogera ne ka chance ke twatufunyako obutambi ate tamuganya kwogera wololololo ayagala amukkirizise omusajja kyataakola ku mulundi guno osanze tulaba wajja mu mawulire kunoonya bwenkanya naye leka tubukuwe abalamuzi babeera ku mawulire baloya bali ku mawulire buli muntu yenna abapoliisi bali ku mawulire nabo balabye edda ekituufu tolina gy'ogenda kuddukira nga tebali ku intaneti kooti y'abantu emaze okusalawo nti omusango balaba gulimu ebituli kyokka n'abantu bennyini abagenda okugutuulamu nabo babeera ku intaneti tusaba ku mulundi guno kooti bw'ebeera mula eramule na bwenkanya nga tesinziira ku maziga tukoye emisango gya sympathy abantu okutandika okkaabira mu kamera oli ne bamusingisa omusango abavubuka bangi bali mu makomera naye ng'emisango egyabasibya sijja bw'ogenda n'okola research emisango egisinga egya sexual harassment egy'abavubuka agenda n'okuva mu kkomera nga bambi omusango omukazi n'olubuto terwali lulwe Hajji ku mulundi guno wanje mukwano wano kukuba wenyini wakwewedde yakuwe kooti ekuva n'agenda mu ofiisi n'akaabira balamu obukuumi abantu bantiisatiisa tewali amutiisatiisa obuyinza Allah yabuyina era Hajji waali fe tetumanyi Hajji ani naye kyatukutteko kuba tusobola kugamba nti Hajji yakwata omwana nga obeera n'omukyala we waka n'akumma ku nsonga y'omukisenge n'asiba okugulu bwati akukwata atya bannange tuzuukuke abakyala batumalawo batwala ebyokugagga eno kooti nto batwale mu kooti enkulu tuwulirize omusango ogwo Hajji Katonda ali naawe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Katonda waali mukumi wo beera ng'okimanyi Allah wanje mukwano wano kukuba wenyini wakwewedde yakuwe kooti ekuva ebintu byaddamu
yawadde buswazi n'agenda mu ofiisi n'akabira balamu obukuumi abantu bantiisatiisa tewali amutiisatiisa obuyinza Allah yabuyina era Hajji waali fe tetumanyi Hajji ani naye kyatukutteko kuba tusobola kugamba nti Hajji yakwata omwana nga obeera n'omukyala we waka n'akumma ku nsonga y'omu kisenge n'asiba okugulu bwati akukwata atya bannange tuzuukuke abakyala batumalawo batwala ebyokugagga byabwe eno kooti batwale mu kooti enkulu tuwulirize omusango ogwo Hajji Katonda ali naawe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Katonda waali mukumi wo beera ng'okimanyi Allah ensonga eno n'ababaddewo okuwukiriza Hajji newankubadde olwaleero nga bwe twabategeeza era terubadde lunaku lwakweyimirirwa oludda oluwaabi luzze ne lugamba nti obujulizi terunnaba kuŋŋaanya bumala naye lusaba nti balwongereyo paka ng'ennaku z'omwezi 13 mu Novemba mu mwezi ogw'11 gukomewo nga gukuŋŋaanyiza obujulizi naffe bwe tutyo ne tusaba kooti nti kyeyoleka kaati nti bwe baatuusire okuleeta omusibe bandibadde n'obujulizi baabukuŋŋaanya ddala naye nga bwe bagambye nti of course okwogera ku rights z'omwami ono oba eza Hajji ali kiteeka okubeera era ne mu kooti enkulu kubanga yevunaanyizibwa ku nsonga zino ate nga naffe ekyo tukikakasa naye omulamuzi ategeezezza oludda luli lwanguye okuŋŋaanya obujulizi bwabwe era naffe tubawagaabwe nti nga bwe tugambye nti singa mwali mukimanyi nti mulina obujulizi bwonna temwandize buzi n'obujulizi kuba mugambye emyezi gyonna egibaddewo obujulizi mubadde mubuyina naye bagambye obujulizi tebuwera so bakyanoonyereza obujulizi obusukkawo nga omuntu waffe Hajji bw'akyali emabega w'emitayimbo kakati awo we tujja okuba tubategeeze nti ennaku z'omwezi nga 4 lujja kuba lwa Mande ku ssaawa 3 twataddeyo okusaba kwaffe mu kooti enkulu ey'omu Kampala eya High Court Criminal Division egenda okutuula wali ku High Court mwenna we mumanyi ku ssaawa 3 bwe tugenda okuteekayo okusaba kw'okweyimirira ogwa Hajji ali mwizerwa ekirungi nti bano bategeezezza nti bo tebannamaliriza kubuuliriza ku nsonga eno bakyanoonyereza bakyakuŋŋaanya bujulizi so ekyembi nti omukulu ali munda bo nga bwe banoonyereza kakati nga bwe tubagambye nti tujja kugenda mu maaso nga tussa ekitiibwa mu kooti nammwe okubassaamu ekitiibwa tubakubiriza tukuume enneeyisa ennungi n'okubeera nga tugoberera ebiragiro bya kooti nga bwe bituwadde buli omu waddembe okuba n'endowooza ku nsonga eno naye ate era tubeebaza mwenna abasitukiddemu emubaawo ssaawa 3 mwenna mbategeezezza production warrant tugiina ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Novemba wali mu High Court Criminal Division nsaba Katonda abatukuumira oludda oluwaabi terunaba kuŋŋaanya bujulizi bumala nga bw'okigaye nti oludda oluwaabi lutegeezeza nti terunaba kuŋŋaanya bujulizi bumala kubeera wano oba kwe kwetegeka obulungi nga bw'ogamba naye ffe tuli beetegefu okudifendinga ku ludda lwaffe ebyo byonna ebinaaba bireeteddwa eri owaffe kwe tukiikirira kubanga tuyinza kusala kwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi ate nga ne ssemateeka waffe agamba nti buli omu alowoozebwa okuba nga teyazza musango okuggyako ng'oleese obukakafu obulaga nti yaguzza gwe kennyini amuwaabira obanga ye kennyini avuddeyo n'agamba yaguzza awo tetunnatuukawo byebyo era bwe bubaka bwaffe mwebale nnyo buuyo mwenna mumulabye embeera gy'alimu yeeyo tetujja kugyogerako mwenna mumulabye si wakyama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
waddembe kuba teyantusubirirako naye sikirinaako buzibu waddembe ndi open simusalira musango gonna naye waddembe okuntuukirira bw'anaaba akyazonje naye nanyinyonnyola ensonga sirinaako buzibu kubanga tetumukyawangamu waddembe bw'aba alina ensonga yenayo okuntuukirira tetugyogerako sewaliwo obuzibu ekyo waliwo ekirala ekyo si kituufu kuba sirina wakusanga sirina namasimu sinkalangako naye kale siyinza kwogera kintu kifaananako ekituufu naye kyenjagala okumanya kyekkuba eryaffe eryo igule bw'aba alina kyayagala okugamba wetuli situmusalira musango era tewaliwo okutusalira musango ffe era ng'abakulembeze naye bw'aba ayagala okumuwuliriza ate ekirungi yeeye yali ebweru era singa yayagala okunoonyawo nalekunzeeku yandinoonyeza nga bwe yanoonyeza abalala ne bamuwuliriza omuntu atulagira wansi atulaba essaawa basajja kyebalina okutulagira mu musango guno tudde ku ati awo sijja kumentingako ekyo kuba ndi basaba buli omu awe respect eri kooti tugoberere ensonga zonna naye kibeere kyakuyiga eri abantu abangi probably buli omu gyali goberera tewali agganya okubeera ku ludda lwonna lwoliko ate buli omu wa ddembe okuwaabwa naye ate era ddembe lya muntu okujja okudifendingibwa n'okulaba bw'aba yeetaaga okweyimirirwa eyimirirwa so buli omu amaaso ku lutimbe kooti zijja kukola ogwazo kyekituleese wano Hajji katono nnyo waliwo abagamba mbu otiisatiisanga looya that's rubbish nyambe ko wano koniramu wano olaba wali 30 wano wali 100 kona wali 100 musikule yongezako wano wano ako kana ya Yes, and then I quite a lot of kula kuvoza kumusiku munda yuyo omusiku anti ngamba ngenanga muntu yaje excuse me
Omuntu atulabira wansi atulabisa wansi abasajja kibalina okulabira mu musango guno tudde ku kati awo sijja commentinga ku ekyo kubanga ndi basaba buli omu awe respect eri kooti tugoberere ensonga zonna naye kibeere kyakuyiga eri abantu abangi probably buli omu gyali goberera tewali aganya okubeera ku ludda lwonna lwoliko ate buli omu wa ddembe okuwaabwa naye ate era ddembe lya muntu okujja okudifendingibwa n'okulaba bw'aba yeetaaga okweyimirirwa neyeyimirirwa so buli omu amaaso ku lutimbe kooti zijja kukola ogwazo kyekituleese wano Hajji katono nnyo waliwo abagamba mbu otiisatiisanga looya that's rubbish Jodi soko nyambe ko wano koniramu wano olaba wali 30 wano wali 100 kona wali 100 musukuru yongezako wano wano ako kana Kalira hivi. ya yes ndola kwata ya wonte kayonga ko Bono lo organizan la Será